Webali ddala Mutebi Sulaiman banna Bukomansimbi balajjanidde Ababaka naddala abava mu kabondo ka Buganda okubayamba ku bantu abeesomye okutubbako ettaka kwe bawangalidde emyaka n'ebisiibo. Bagamba nti abantu bano beeyambisa ebitongole nga poliisi, amagye ne kooti bagenda okukomekereza nga tebalina we bayinza kuddukira ate kwekubira nduulu. Bino byonna bibadde mu nkiiko eziyitiddwa Ababaka okukungaanya ebirowoozo by'abatuuze ku nsonga ez'ekibbattaka n'ebirala ebibanyigiriza basobole okuzisalira amagezi. Zeetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli amyuka RDC Fred Kalema Parks, ssentebe wa NRM Shafik Mwanje n'abalala. N'abatuuze b'oku kyalo Budda abagugulana n'omutabuzi w'eddagala David Senfuka nabo tebalutumidde mwana era nga balajjanidde Ababaka okubayamba. Omufere w'e Budda yenzo omukulu yatuwa yaleetera drone okunguzaawo naye ng'amaze okutema emmwanyi zange 13 ng'atemye ebitoke byange 14. Yakwata chairman Kayiira Nyenje n'amutwala mu kkooti aleme kudda Budda. N'akwata deputy RDC naye n'amuteeka mu kkooti aleme kudda Budda. Kati ensi tugenda gikola tujja tufuuse emmongoze naye chairman bamutulemezzaako. Abantu bagula ebibanja ku ttaka lyabwe ne balaba erosi ne basaba 10% nga bagamba eyo temugendayo ow'ettaka. Kati omuntu n'asenga ku kibanja kyange ne yereeta ku ttaka lyange n'aŋŋaana kusenze. Ogenda omugantu owaayo olina kumpa ekkanzu n'ekkanzu kagitegeera abamu baagala kumpa n'eyambalwa. Ababaka bakiikirira Bukomansimbi okuli Veronica Nannyondo, Dr. Christine Ndiwalana ne Geoffrey Kayemba Solo bategeezezza nti ensonga y'abayisiza bannaabwe kwe kulaba ng'ebiruma banna Bukomansimbi babikwatira wamu. Prime Minister ky'abantu bajja era nimugamba kigangazi nga beeyitatu ne bava mu State House n'agamba nti ye ne kigangazi tamanyiyo era tatumangako ku bantu ba kigangazi. Buli muntu alimu emmwanyi w'osirima ebiwandiiko ebikwataganawo obirina wawo kuba tuzze mu kibba ki twagala kulaba ng'ensonga ezo tuzivvuunula awamu nammwe. Abasinzinga aliwa meya n'abaganda bakwogeddeko temukyalaba abantu bakitundu okujjako muyamba banyigiriza ekyo kikyamu. Ekyamazima kiri tubadde tugoberera procedure eyo obutagezaako kukwatibwa amateeka naye olw'okulaba ebyokwerinda ebiyinza okutabanguka mu kyalo ekyo tugenda kukozesa akawaayiro ako ak'ebyokwerinda. Ssentebe w'akakiiko kano Muwanga Kivumbi awadde banna Bukomansimbi amagezi obuteetantala kwetundako ttaka kuba ky'ekyobugagga kyokka Buganda kyesigaza. Sebo oli ku ttaka bakitamu nga basenza abantu balina ensonga lwaki baabasinza. Okitegedde temuva ku nnonoona buwanga bw'abajjajjaffe bwe twazimbirako Obuganda okukuuma abantu nga bonna balina we bakolera. Fiona Nannyomo yakusakita ekkulire lino. Eddakiika ziweze 10 ezakayita ku ssaawa emu katunywemu ku lwendo lw'amazzi tukyagendera ddala maaso n'amawulire agabuutikidde tovaawo nkomawo n'ekitundu ekyokubiri.